embuutu zisekebbuse ku kisaawe ebbulakati Lukaya empaka z'eggombolola mu Buganda bwe zitandise. Empaka zigenderera okunoonya bitone okuliikiriza empaka ez'amasaza zizannyibwa mu masaza ga Buganda gonna 18 era mu buli saza ttiimu zituumibwa erinnya ly'owessaza. Ez'ekibinja ekisooka e Buddu zeetabiddwamu ttiimu 4 nga zizannya emipiira 6 mu kibinja, ziwedde mituba 2 Bukulula n'emituba 10 Kyamuliibwa, zikulembedde n'obubonero 5 ne zeesogga oluzannya oluddako. Kigendererwa kya kuzuula abaana bannabitone abasobola okuliikiriza essaza lino ery'e Buddu ate era n'ebika ebya Buganda. So tulaba ng'enteekateeka eno nnungi nnyo okulaba nga twongera okuzimba obumu obwa Sseruganda n'okuzimba ebitone ebyo byennyini nga tuviira ddala ku byalo byaffe. Kigenda tuyamba nnyo okutumbula ebitone by'abaana ate n'okulaba nti tukendeeza ku ssente zandiguza abasambi nga tubajja wala katugenda kubajja waffe, ate n'okwongera omukwano mungi eri abaana baffe n'eri Obwakabaka. Kwabongedde buli muntu omulaba ajja n'amaanyi, abantu bangi nnyo abamu bagenda nakukola olaba abatunda ebintu buli kimu. Nolwekyo tulaba nti Ssaabasajja Kabaka yalengedde wala tukomewo eno tuzuule ebitone by'abaana tusobole okutambuza obulungi Obuganda naddala mu by'emizannyo. Nga tugisuubiramu ekyenjawulo mu kutumbula ebitone by'abavubuka abato naddala abadde bakyasaanikiddwa abatannafuna mukisa gusambirako mu masaza na mu ttiimu endala, era nkubiriza abavubuka abo bwenna abaweereddwa omukisa okusamba nti muveeyo n'okwagala kwammwe kwonna kuba ekitone ekyo tukuleese kulaga abantu kitone ekyo ofune omukisa ogusituka okuva wooli. E Buddu ziddamu wiiki ejja e Bukomansimbi n'ekibinja bba omuli mituba 11 Bigasa, Musaale Butenga, mituba 22 Kitanda ne mituba 18 Kibinge. E Mukono omwami wa Kabaka e Buvuma Mbuubi Michael Wamala aguddewo empaka z'eggombolola ku kisaawe e Majjo wakati wa ttiimu y'eggombolola ya Mumyuka Bugaya ne Ssaabawaali Bwema. Guwedde nga ttiimu ya Mumyuka Bugaya ekubye Ssaabawaali Bwema goolo 2-1. Mumyuka nebaza Ssaabasajja Kabaka okuteera emipiira gyonna ffe mu byalo okulabikako ku mipiira tusobole okweyongerayo ku mutendera oguddako. Nebaza ne ttiimu yange ne bamaneja okukumaakuma abasambi baita okusamba emipiira gya Ssaabasajja Kabaka. Training twagitandika leeti naye ttiimu yange tasaze bubi newankubadde yadde bampangudde naye ensobi yange emipiira egiddako ngenda kukola bulungi kubanga ensobi zange zinkubisiza nzitegeka. Nebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okulengera ewala n'asiima empaka zino ez'amagombolola egenda kutuyamba okweteekerateekera emipiira gy'amasaza. Guwedde goolo 2 Bugaya, goolo 1 eya Bwema. Twebaza enteekateeka y'obukulembeze bw'essaza okukumaakuma amagombolola gonna okusobola okujjumbira enteekateeka eno, era twebaza abatendesi ba ttiimu zonna olw'okuteekateeka ttiimu zaabwe okuwa omupiira omulungi. Tukwongera okukubiriza abakulembeze mu magombolola gonna agasigaddeyo 3 agatannazannya okukumaakuma n'okuwandiisa abazannyi okulaba nga tugoberera ebisaanyizo ebyassibwawo minisitule okulaba nga empaka zino zitambula bulungi. Abel Kitaka ne Eric Yiga, Salt TV, Omunyo.